Hello everyone, bannamukutu mwebale kubaayo, mwebale gyonna gye mukola. I can see you're now powerful. Emisomo tugikutte kannabwala. Twetaaga okumanya. Tubonaabona mu nsonga zino lwa butamanya. Simple. Ignorance equals to our pain. Kyekyoka ekyo. Naye kati ku mulundi gwe twatunuulira obukyayi, resentment. Ne tufundikira nga tugamba nti twesonyiwe era tusonyiwe n'abo abaatukolako ebyo ebikyamu, ye Katonda ajja kubasasula mu buli ngeri. Singa ofuna obudde n'otunulayo emabega eyo ojja kizuula nti yenna yakukola ebyo byonna bye yakukola, muganda wange tali bulungi. Ayinza okuba alina ssente, ayinza okuba gw'olaba nti ali bulungi naye nga munda mu ye ayina ekimulya. Kati olwaleero njaga tutunuulire okwenenya. Wali weebuuzizzaako lwaki byonna ebikutuukako bikutuukako? Wali obaddeko awo n'okirowooza nti ebiseera ebisinga tubimala tunenya bannaffe? N'obeera awo ng'onenya ono onenya oli. Singa taata yampeerera, singa kati ndi mugagga, singa nange envuga ng'ezo eziriko number plates emmyufu, kati tugambe nti teriiyo bataasoma bali bulungi. Kugamba n'obeera awo nga buli kiseera onenya ono onenya oli, gwe n'oteetunulamu. Wali weebuuzizzaako ddala singa byonna ebikutuukako kwali kusalawo okwo nga kw'okozesa, waali badde oli ku ki? Waali badde oli wala? Era wali weebuuzizzaako buzibu ki obuva mu kwenenya okwo okutatadde n'okunenya abalala olw'ebizibu ebitutuukako, n'onenya boosi, n'onenya kompyuta yafoltinze mu budde wabadde olina okuprintingira waaka n'oba nga omusubmitinze ng'obudde bukuyiseeko. In this era, can you put such an excuse? Really? Kubanga nze manyi nti kale nze saasoma kiri awo, naye nkimanyi nti bw'oba okola waakwo obaako w'omusevinga, of which computer is connected to one internal or external network, whereby you can even access it from another computer. Ne here you are, otudde mu ntebe eyeetooloola, onenya ono onenya oli, onenya ono onenya oli. Bw'oba nga boosi osobola okumwewera waakawo, lwaki omuwa omuntu omulala mumutwalire? Kati budde bukedde akubuuza, where is that report? I'm supposed to look at it before I go to the meeting. The meeting is in 30 minutes. Report wali olina okugimpa wano ku Monday. Today is Friday. Tugenda mu meeting. Where is it? Nti ate nagiwa gundi agikuleetere. Why? Kati gundi gwe wagiwa yagimixinga mu waaka gw'ayina. Somehow she forgot. N'atagihandlinga bulungi kugiwaayo ewa boss. So kati here is a situation nga yabyerabira n'okubyerabira. Kati you're caught up and you're blaming her. She had her own work. Lwaki oba omuwa owuwo? Kugamba, the issue is, before you blame anyone else, look into yourself. How rightful do you make your decisions? What really matters in your life? Wali obaddeko awo ne weebuuza bintu ki ebikulu by'oteekeddwa okwekolera ggwe ng'omuntu? Bw'oba oli mukyala mufumbo nga weesanga nga waka otaddewo omukozi akuyambeko ku mirimu, do you still maintain your position ng'omukyala omufumbo? Naye omukozi n'ayoza engoye z'omwami wo n'atuuka okuzigolola, n'atuuka n'okumulondera z'agenda okwambala nga gw'oli awo, n'afumba emmere n'atuuka n'okugisaavinga nga naawe wooli. Now what is your purpose in that marriage really? Kale kaafumbe, gwe genda ogijjule. Style it up. Testing omunnyo, leka kikugweko bugwi, kisheme kugwako bugwi nti omunnyo gwanoze mungi nnyo nga muli wali ku ttebo kubanga gwe madamu walinze obirindira wali ku ttebo. No, tuukayo mu ffumbiro, laba afumbye biki. Omunnyo bwe guba guyitiridde sala amagezi, bwe guba mutono sala amagezi, bwe biba tebitegeerekeka improvise mangu.
those are the situations omwami wagambira nadde mayi tugenda kulya matooke ate tulidde omuceere. Omugamba ya nakirowoozaako nti nagwo tulabika tuludde ogulya. Why? Kubanga wakizudde nti amatooke gaasiridde emirundi mingi, emmere neefundikira ng'ewunya. You're not going to serve that to your man. Kubanga buno bufumbo bwe twogerako. Hello, gye muli? Yes! Tulekeraawo okunenya abantu. So wherever you find yourself ng'onenya omuntu, ng'onenya embeera, ng'onenya ekifo, nobyonoga kale singa tekyali kino saalikoze kibini. Why? Ani akusibiddewo? Bwe kiba kifo nga kyekikutamanya tambula kiviire. That's why you're mobile. Ate ekyo tekiri mobile. Seek somewhere else. So we have a decision to make. N'olwekyo twetunulemu ffe ffennyini. We put things right gye tuli. Tulekeraawo kunenya embeera buli kiseera, kunenya abantu buli kiseera. Kubanga when we hang on to that, tufundikira twereetedde endwadde. Endwadde nga arthritis ziva ku ebyo ebintu ebyo bwe bityo. Kunenya criticism, all the time criticism. You're criticizing this, criticizing that. Toyina na budde bwetunulako. So, let's start making our own decisions. Tunuulira embeera, omaze okola waakwo, are you okay? You've perused through. Ati gamba, yeah, I'm supposed to handle this to my boss personally. Kale mutwaleyo. Boss tomusanze, muhandinge wa secretary. Make sure and secretary aina wansayininga nti amufunye. And check on her after some time. Olaba oba waaka yamuwaddeyo. Awo oli kumulamwa muganda wange. So tusuulayo gwa naggamba olw'okubanga olina ow'okunenya. Gwe manya buli kituukawo mu bulamu bwo. Finally gwe onenyezebwa. Bajja kuyita ssemugayaavu, atayagala kukola, eyeeragaalaga, atumiriza. Olw'okuba totaddeeyo ki? Budde mu by'okola. Okay, let's be in charge of the choices we make. But not tuuse ku choices tujja kukiraba. Tumanye nti the best choice to make is the choice that makes you feel good. Kwegamba ekyo kikuleetera okuwulira obulungi. Bw'osanga omuntu ng'ali ku kkubo n'omuyamba, kikuleetera kuwulira otya? Bwe kiba kikuleetera okuwulira obulungi, then kikole. Bw'osanga muzibe ng'asala ekkubo n'omukwatirako, n'omusaza ekkubo, n'akwebaza, owulira otya? If it makes you feel good, then that's what you have to do. Naye ate bw'omusanga n'otomusaza kkubo, ogenda kikuhuntinga. Oba nadde nina omusaza ekkubo, especially singa ogaana omukwatirako n'afuna obuzibu, se emmotoka n'emukoona. Okiraba? Kati kitujja okulaba omulundi oguddako about the guilt. Please subscribe, like, share, and hit that notification button. Thank you.